Lutino wano ku Radio Simba pina Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya osibye otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo pina Kibazo nze ndiwo mu studios za Radio Simba okwanjulira program Lutindo n'enkulisaayo abaakoze ne nneebaza wonna wosinzira otuwuliriza okubeera nga nate tuli ffenna balaza ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa 2 omwaka guno nina musajja wa UPC Ssenyonjo DC wa UPC obeyayo yakaddiwa oba mpologoma nkadde beeramu agateegera ku mugga ne mwami Kibazo omwami ono wali omumanyi etya ngeri gyonnyanjudde mu musiri wa UPC tewalangirira nze nali manye eri ogenze kukola bagasokanyo lyagwe muwanvu tuwulire ebyekibuga tekulidde ng'oyogera nze kyeyune gwe mmanyi wa Uganda People's Congress kaswa naye wali omumanyi mumanyi ono okuviira ddala wali ku Kanani ng'atambula ne Henry Mayiga ng'abeera ne Adonia Tiberondwa naye ng'obukalubu naye mungu ono kyeyune buuza abantu kyeyune obukalubu ng'ataddewo ensonga muganda wange ng'awandiika mu People's Newspaper kyobulaba omutandikiddewa bwokati olaba ebintu bingi abatuuliza mbalamusiza mwebala emirimu sanyusa okuba wano muto wange Kibazo omanyi ye byayagala byayiwawo kyeyune kimu ekikyamu kyenjogere oyogereramu tensi gyoyogereramu bwogamba nti eyali oli mutuufu nnyo ate kakongoliro kiki ate tebagiyita UPC Congress tumala budde ate UPC Congress yali emu eyokubiri yokka yali India yes neze mbadde manyi mu Congress mwewogomako bwewogomi mwagendako eno kwewogoma n'ebirowoozo bikyali bya Congress ebirowoozo bipima otya kakande buuza abantu ali mu kwegaana omanyi noono ekiswa kyagwamu nabe owange yali nabe ate owabano owange yali ono saategeera oba yekenyini yennabe kazimu abanyankole bakiyita aliyo kibagaya nyekundire zinakola nyekundire omanyi abaganda baganga nti bwa lyancaca nti okola bwa lyanjola oyo tebamusa kyeyendere bwa lyanjola kati ono naye bwa lyanjola kakande buuza abantu manyi bano ekiswa nakyo kyagwamu nabe bwe twazirunda bwe bagenda okupapala gye bagenda ate enkoko ng'enswa eryandye tetwatunula amabega manyi bwobeera odduka ekibabu totunere ekiga ekibi kikwasa ne kunkanaga ogenda bugenzi n'abatuuza mu nnambala musiza nebaza mukama bakume nga muli balamu afunye ebizibu mbasaasidde mukama basaasire mutulidde nga tutandika no tusaakanyizaamu naye olutalo lw'okununula eggwanga lukyagenda mu maaso ampuliriza Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo ndine Kenneth Paul Kakande munnamateeka ndi ne muganda wange kyeyune Ssenyonjo DC atere kikyala simanyi akyasomesa alabika ebyo yabita bw'ofuna omugaati omunene buno oba okulonderera omanyi enswa abaafunanga ebiswa oli bw'aba akwata bazita batya zino ez'ekiro ensejjere oba empawu oyoola buyoozi
kakati ate fe abaalyanga entunda ng'ositama ku kiswa n'obojjerera oba embobya bazirondana mu luguudo obojjerera bubojjerezi kati kyeyune yafuna ekiwawu oba subject yakyo nga bagijjako ku syllabus kati eriyo abalala omanyi ab'enseenene eriyo bano abakuba wuuli n'akuba wuuli n'agenda ng'awenja bw'ati mu biteete kati abaana baleeta amabaati n'ettaala ziika buyisi kati oli oba odibye kati kyagamba kyeyuna agenda awenja enseenene biteete ekyo sebo semberera mu mzindaalo nako si nyingi oliwulira nti ndi mu lecture room Ggwanga omumanyi Profesa Nsibambi Apollo omugenzi somesa wange yali ate yali mukwano gwange nnyo yali mu Maiza ne bamulonda ku bwa minisita naye we yali awo tukyali naye awo n'akomawo awo ngaali actually mu bya CA n'akoma n'agamba nti byendabye I will die in the lecture room naye obuzibu bwaliwo nti kegamba appointments tezamuganya naawe appointments ezikukuumidde ku mutala edda ampuliriza Lutinde eyo nvuddeyo njagala kutandika olwaleero na pet subject yange leero ngenda kutandika nakwebaza bakola Kampala nabalabye nga basimbye oba bye bisansa hambye abawa bagamba nti yabawa mutwalo mulamba ogw'ebisansa ekisooka kitegeeza nti abaana ababisimba baafuna emirimu Sudiru bwe yali akola emunyonyo ng'akola ne wano Kabira abaana abasimba ebimuli n'emiti baafuna emirimu kuba ye yatwalanga n'egikuze nga gwe omugamba bwanyi nti guli wano gwakulamu guli wa Kakande gye naguzize nga baleeta tractor ng'egusima ng'egutwala n'ettaka lyagwo era baakolera ddala ne lwe twa hostinga Chogamu nga abaana n'omuddo bagugula ne mu lujja bw'obeera nga oli wakyeyuna olujja walusimba pasikalamu ng'abaana baga nti muzeeyi ofiira ki ne pasikalamu obwavu ffe mutuguze bagende bamwalirire nga bagenda bamwalirira n'akola but bino mbirabye ku luguudo lw'Eggaba ku luguudo lw'Ejjinja ne wano ewaffe Bukoto Lugogo bypass nga babisimbye naye njagala kuba mulanga mubifukirire ate eyasimbye wakati mu island ezimu temulimu ttaka oli bwe bakola kolansi ako bakateekamu kwawula nguudo akataka ke bateekako kabeera ka lusuluuju ate okasimbyeko pam ennene naye kyemwakoze kikulu nze ayagala emiti ndi musanyufu naye ate natandise okufuna okwennyika nina byempitako neŋŋa nti ate kino kyakaze dda bakisimbye jjo kyakaze dda ate nekino kino nkiddamu nti mu zaali enkola za bano aba Brentwood abatuwa enguudo ebimu ku bye baali batukakasaako ndowooza twakoma ku mulembe gwa John Sebaana Kizito okubikola buli lwe bakuwa oluguudo lwa asphalt bamuyitani kolansi kuba kolansi is not the material kolansi yali muzungu omusajja omungereza eyajja kuno eyali akola enguudo ezo eza asphalt oluguudo ne balutuumira ddala erinnya lye buli lwe bakuwa oluguudo olwo olwa asphalt oba olw'olwazi bakukakatako nti olw'okuba nti ossa obutonde buno obissa ettaka lino n'okola ki olina okusimba emiti egyenkanankana okureplacinga nature bakyeyune bano tebaabikola nga bakakungulu bwe baakola kuba kakungulu bwe yali ayongerayo obufuzi embaale eggulu busoga emivule gyegiri basimba miti abasajja yo kimanyi nti ne Namanve is a man-made forest. Yes.
naye mwagitemye. Namanveeya yasimbibwa ku mulembe gw'Obote. Yes. Abamusimba nga ba-anticipating nti engeri gyaliranye ekibuga kijja kubeeramu emissions nyingi, katukiteekeko ekibira kisobole okuba nga kisaakinga emissions ezo ate nga kiwa breath eri bannayuganda ng'ogaseeko ne green belts ezaalimu okwetooloola. Omwana kye yankoze leero n'omulala gwe yayise naye ali ku lukuusi. Wai proso njagaza ki nze ngenda okukyaza bamawale. Mpuliriza nina ne Sam Lubega Mukaaku. Kaakati ebibira ebyo wetwogerera kati omu ne green belts omanyi gwebaddeko Bungereza nola mu kibuga wakati mulimu ebibira, mulimu ensiko ffe tugiraba ng'ensiko naye bo bagiraba ng'obutonde. Naye na wano bwe tuba twogera ku mukoloni tunula ebibi bye yakola naye ne tuanalyzinga ebirungi oba oliawo bye yakola, simanyi oba mubugendere oba mutebugendere, naye ate ffe bitwonoonye. Nze nakulira Nakawa n'olaba awo Luguga wali Shoprite awo waliwo n'ekiyanja waliwo n'ekibira. In fact Kyambogo was a forest reserve. Awo olaba gundi z'emmotoka, bondi z'emmotoka nga waliwo naka kuba nze nasomera Kyambogo college school nga ntambula okuva e Nakawa. Nga in fact waliwo n'omusumba omu yali abuulira njiri bano abalaba ebinajja naga ndabyawo wonna nga wakyuse nga ne baga ntuuliro nayogera nti ndabyawo wonna nga wakyuse nga wajjudde ebizimbe wajjudde biki naye wonna twayitangawo nga miti myerere nga kibira kyerere. Nzebidandi byonna twatima ne tumala. Nzebidandi ng'alwana nnyo n'abaleeta game stores oba Shoprite wano e Lugogo nga abasinga bamutunuulira kubanga muwagizi omu ku baali bannannyini ba KCCFC nti awo ge maka gaabwe. Yes. Bidani ngaga nti ekyo si kye nnwanirira, sirwanirira ttiimu ya mupiira naye ngaga nti Kampala olw'okuba yali ku nsozi n'ayiwa wansi ngaga nti Lugogo kyalinga Kibenseni ng'amazzi gonna bwe gakuŋŋaana ne gayiika gye gayiise wano gajja ne gatuulawo ne gasengejja mpolampola ne gakka ne galyoka gakka mu mugga ne gagenda ngaga nti kino tugenda kwekolera ettima ng'ekibuga kino bwe tuli kijjawo. Ekirala kye yagamba nga lunye ngaga nti ne mubeera mutya n'ekibuga nga mwafunye akabaate temulina nawe musuula nnyonyi etaasa bantu. But njagala kubuuza kino nakikolamu omulimu nakiryako ensimbi nga nkola analysis ya manifesto ze mukola si ku mulundi guno ba Sam Lubega gye bakoze eyaani eya NUP naye nga noonya nature forest replacement. Nammwe mwenna abalabyobufuzi both abavuganya ne be bavuganya mulabika temukisaako mulaka gumala. Actually wano eyali akiwadde obudde oluvannyuma nayo manifesto twagibuuzaamu ebibuuzo era biko yakolebwa nnyo aba Conservative Party ab'Ebungereza mu 2011 manifesto y'abeesigye ya 2011 yali ekiwadde omutima naye bw'ogenda okutunuulira eddako n'eyasooka ng'olaba zibulamu. Kenneth kansooke wuwo anti gwe nkansokere ku gwe nga right era oli exception. Abantu abasinga bali ku extreme right nga otoli ku extreme right oli moderate environment bino balabanga ng'ebitali bya mazima era tebakize era gwe oli exception osenga oli mu America asenga tukuyita liberal conservative. Abamu tebakkiriza mu ebyo byetwogera environment era n'omukulembeze omanyi kati omukulembeze gwe tuyina okitibwa Kaguta Museveni yaliko left of the left
ewaba Ssenyonjo najja nga asisituka katati bwe yatuuka wano wakati mu center left n'akola soma n'asala layini n'akola somaso n'atuyita nako n'abayita nako n'agenda era naye omulanga ng'ayogera baali boogera ku wano basimba garden city kyomanyi naye yali green belt nage bimugira nga mukwano gwange John Ken Luchambuza agirwanira nage bimugira bibiki I want to create jobs naye kati kosti ya city bwetuna city olwaleero enkuba bwetonya nti it is becoming worse city yonna efulaadinga to levels zotasobola kutegeera kiri kyoyogeddeko nti ekibuga baali bakipulana omanyi ekibuga kino wansi wekikkirira kiri mu lutobazi baali bakipulaningira nga waliwo ebitundu ebisaakinga amazzi ne bigasengejja ate ne gamala ne gagenda mu migga ne gayolekeddayo ku nnyanja. Kati ebintu ebyo byonna tubizimbyemu ebizimbe tubikoze eki byonna tubyona tebikyali lukati Lugogo ogambye wali omanyi Lugogo singa Lugogo mwalimu n'ekiyanja nga bwolaba kanja kakabaka nga is not that big nenzijukira nga tukyali bato nga tulaba muwugiramu eguni mwalimu ekiyanja nga waliwo n'olubirabira kanduyite lubirabira bwenjogera bwe tubeera ontegera naye ng'omugaso gwalwo gwe guli gwoyogedde nti amazzi bwe gatonya naye kati osanga ne Lugogo yennyini nga flooding. So where are we going? Sam nga sinagenda wa Kyeyune, do the people care? Omanyi juzi tubadde ne situation ono Kyeyune Ssenyonjo tugenda muteeka mu buzibu kubanga abadde advocate w'okulwanyisa abatema ebibira n'ebigenda n'ebyo naye byamutwalaganya okusiba ng'ali ku headquarter nga district bagiyita headquarter naye gwe teweerabirako omanyi Kyeyune ono nze namugamba nti eriyo eyaŋŋambye nti Kyeyune bw'otoosirike transfer Kyeyune wiiki gye twalina omugamba teyajja kati ne tutamugamba yagenda okujja okumugamba nti owaayi baatugambye bw'otoogira oti ng'eri instrument yalumye edda ng'ate era abyogedde kati nga takyalina kyataasa naye Sam tubadde ne situation yali excitement mu mambuka ga Uganda njiyita excitement bannabyabufuzi omuli Odongo Oto yali mujasi wo mu UID nga bagetinze excitement abatema wana amanda nga tebalwanyisa kutema manda by the way kocha manda gaga nti naye abagatema bava mitala bagende bateme ewaabwe ekisooka nti energy tumwetaaga tetugenda kulekayo kufumba tetunazimba capacity efumbisa gas across ensi ne capacity efumbisa amasannyalaze nayo tetugizimbye tubabalimba kitegeeza nti tukyakozesa nacho firewood nnyo firewood amanda abantu bano abakuba enduulu ennaku ezo nina gwe nabuuza nangamba ensawo y'amanda nnyinza okuba nga ndi mukyamu nti egula emitwalo 12 or thereabouts. Kakande bakubba waliwo gwe gyoyita ensawo etali ensawo ekyo ekitundutundu kyekigula emitwalo 9 naye ebitundutundu 2 bye bikola ensawo kati ensawo y'amanda nga bwe yalibadde okuva gyeva paka gyekoma ebeera ku mitwalo 18 sebo be ebitundutundu ebi abatuwuliriza bagagula bajja kuŋŋamba gwe olaga tokulala abantu babirekera mukyala ekisooka nti ndi omu kuba preaching nti gas wa sente ntono okusinga amanda bw'obe ng'ensawo y'amanda gy'ogula ya mitwalo 18 simanyi bbanga lye bagikozesa oyinza okusanga ng'agula kilo 12 eza gas akukira lwakuba abantu baffe baagala kuboobeza kati awo system mwakolera n'okusomesa abantu is that fear stigma bibiri abantu baffe bafaayo kibakwatako nali ekitgum nali eggulu nali oyamu erira nga n'obusaana obusigadde bakanoonyayo ne bakatema
abantu baffe bafaayo ekyo kimu ab'ebyobufuzi mufaayo kweyo necha okusookera ddala kansooke nzirekewo muganda wange nti mwami Kakande kyayogedde kituufu ensawo y'amanda bwetyo bwebalibwa naye nange ndi omu kuggwe olw'obudde ndi omu kuggwe abalowooza n'okulowooza nti amasannyalaze gali cheaper than gas. amasannyalaze sigamanyi nnyo gali cheaper naye kakali obuzibu obwajja ye pricing yaago system gye bakozesa ate gye batannyonnyola abantu kubanga amasannyalaze ago galaba bwe tuba tugajja ku muti gwe Kakande agajja ku muti owa service fee ya sirinsi 13,800 service fee. Then ne wabaawo n'endala zowa ez'omusolo okubeera nti layini eyo ogikola ki ogitwala nga bw'ojja wali ne wabaawo n'ez'amasannyalaze zennyini ngala nazo bazitemamu emirundi ebiri eno amasannyalaze gatwalako 15,000 nabali ne batwalako 15,000 kyova olaba bagenda ne bagamba nti singa wasasudde ssente eziwera mu mwezi ogwo n'ozisasula ate gundi ejja rate y'amasannyalaze go gy'ogagula ejja eba almost half. Bino byowulira tiwosasula bwoti oba emitwalo ebiri ofuna unity katugambe mpa kyakulabirako katugambe 18 naye ate bw'obanga osasudde more than that ate bakuwa 18 times 2 ng'osasudde za mwezi era eba emitwalo emirala ebiri 18 times what times 2 naye kati abantu baffe tebali explain to amasannyalaze gano aga hydro ge gali cheapest era ge gandibadde cheapest era ge gandibadde greenest singa gamba agali most environmental friendly. Naye mwami muganda wange Kenya ffe tubasinza forest cover emirundi 40. Webuze lwaki bo basobodde oba basobola okubeera ne capacity otuddeyo ku kya gas ne capacity ekozesa gas ffe nga tetugirina nga tulina kukozesa maki manda ate ng'ekyo kyava amabega ne ku Idi Amin nga bayimba banayi tuteekwa okukola transfer okuva ku ekyo gavumenti ya myaka 40 has not developed that capacity. Akati awolaba nti bunafu naye obunafu bw'abana byabufuzi obunafu buli mu nnyinnyonnyola y'abantu nantegeka y'abantu oba buli mu bbeeyi ku buli level. Okusooka oyogedde ku bana byabufuzi lwaki bo bavawa Kakande ava wali amuwedde nakawa abadde awangala n'ab'enakawa n'ab'enaggulu bwabeeramu tomusuubira kuba wanjawulo nnyo ng'afuuse omukulembeze era bw'abeera ow'enjawulo abantu basigala bamwewuunya ne bagamba ne Kakande ono yakulira wano waffe waakuno bye beewuunyanga edda ku Babeni Kiwanuka. Akati abantu ba wano nga bw'olabye ova kwogera ku kya manifesto abantu bano okuba manifesto zo Mukaaku oba Museveni oba ani how many read the manifesto n'okugitwala nti kikulu nange zisomamu nga ngenda kubabuuza bibuuzo n'okugitwala nti kikulu nakukuba muki era osangayo gwe n'akujjukiza nti ojjukira mu manifesto yo nga ye yatwala obuki obudde kyekimu na ideology. Tulina ebibiina tewali abuuza muntu wa kibiina kyonna nti mwe ideology yammwe eriki oli ajja nakuva n'eri akugambye nze wano ku bino babiyita biki bino ebyebikukujju nze nfiirawo naye nga tewalina wa kibiina kyasolamu gati ate ebyo awo ssebo twatuuseewo ddi kuba bwe mubeera na ideology kyekintu ekisookerwako abantu ne bagamba nti oyo tumanyi byakola ki byayimirirako ABCD ne values kwakola ki kwatambulira so ng'ogyeko manifesto era wenjawukanira nammwe wali
dipping UID ng'eri ku Johnson nga head office eri eno waali office za oluvannyuma wajje ya Lukwago eya UID eri anti ku Johnson nti awo wentandikawo okufuna enjawukana ng'aba UID Michael Mabike abatwala Nordic countries mu social democrats agenda abatwalaganya konse n'ekibiina kiina ekyeCDP oluvannyuma yakikola kunze naye ennono nga zaali ku right wing democracy nga zibirivingira mu bwannannyini bw'ebintu zibirivingira mu nnono z'obwannannyini n'okwekolera kawunyantuyo n'ogaggawala si kugabana bya bugagga nga Mabika nga nti bali batuyambako nedda sikyo ng'okimanyi nti Republican Party genda osoma history yayo was on the left of the Labour Party of the Democratic Party ne bakutuka ne bashifting kati ne DP yali esala layini njagala okuleeta olwali mugenze yali at that material time kubanga bye ebibiina bibamu ne tendencies kabibenga kya conservative or kya extreme right tendencies zibeeramu naye bulijjo ekibiina kyekikola kwe kuwa omukisa tendencies nezoogeraganya ne babaako we basibira nti kali mu kiseera kino tugira nga Labour bwagiraba bwe tendencies bwe zajja new Labour we yayimagingira ne bagana nedda let's move closer to the center ne wandibadde twagala kino bwe kino naye kyenjagadde okuleeta ku kibuuzo kyo kyoleese ekisembayo nga nkikalawo nti abantu baffe ne bannabyabufuzi ffe boogamba bangi ate kati mu mulembe guno tusese nnyo mu kuteeka value ku byamaki ku byamakulu we wantu wengenda nenzija wane nakawa nengamba abantu ndi mwategedde mumpe ngende endyeko era abe nakawa Mukaaku tumuwadde omusajja agenda alyeko nga ye asacrifices omusolo gwagenda okusasula amasente anasasula amasanyalaze abaana anabaweerera atya lwali anagenda yatya ebyo tabitunulamu wabula yagamba bugambi omusajja Mukaaku tugende tumuwakole ki alyeko emyaka emeka 5 nga that is the only chance wabeera n'omukisa okukola ekyo kakati ababitegeera bo ne bagamba tuliiridde mu kavuyo era kati bw'olaba bannabyabufuzi abasinga utandise n'abali mu gavumenti bo kasi ababanga kye bakola baliiridde mu kavuyo they don't care about biri ebikulu ampuliriza Lutindo kyeyune emu ku nnaku Kakande ono ayogedde akamu ku kabira akasinga okulabika obulungi kali mu kibuga wakati kali Washington DC ne kamuje waayo asala mu kibuga wakati ne kamuje bw'aba asala gwowe emmotoka bakusuubira okuyimirira osiba era bw'aba oyingira mu eyo section waliwo n'okulabula nti wano waliwo ensolo ezisala era nekiraba nti ngamba oli nti wano waliwo kamuje asala nadde eno okolera ebya long term Central Park kibira kinyini kiri mu New York kati onadde eno naye wane waffe onoonya green space mu bibuga okujjako nagenda Tororo I think Tororo wawo gye bakyayita ekkololo waabwe nga benali ngenze nabo nali nze maze ebyokukola kati nga nkoye saagala kusigala mu kizimbe nga njagala kunoonya nali ngenze okupaka saate nga nagenze n'abaana bange nga nti tugende tunoonye we tutuula by the roadside eyo yo nasanga nga bakyayina ebibangiriza okulinaana ebikomera nga wasigala ploti namba ebweru erimu emiti era twatuula ne tutuula bulungi nnyo ne tuliira awo ekyemisana kyaffe okutuusa enjuki lwe zaatugobawo twagenda okulaba nga waliwo n'omuzinga gw'enjuki you imagine mu kibuga wakati but except there emiti gye nayitangako ennabumali kalitunsi oli omunene yenna baamusala ne bamukuba ku ttaka kyeyune in terms of value system wano tuluzinga ebibira numbers njazikebera wano ne manifesto ya mwami Museveni yasembayo okwogera ku simba ebibira
yali esimba ebibira ebitundu ng'esuubiza okusimba ebibira ebitundu 65 ku buli 100 ku bye tuluuzi nga buli mwaka, nga kitegeeza nti bwe muba muluuzinga ekibira katugeze eka 100 agenda kusimba 65 nga kitegeeza temulina replacement value. Kyeyune nkumanyi gwe oli passionate era bwe nakiraising mukwano gwange omu eyabanga omu ku bawandiisi ba Mwami Museveni aba manifesto Moses Byaruhanga ne yeekanga nnyo nagamba okakasa ne mugamba kikino kiri wano ku page gundi simanyi oba bagikolamu amendment. Kyeyune bwe mba nkutegedde bulungi ne bakulu bano Mukaaku nsanyusa omulaba biboogedde ndowooza mugamba nti embeera y'obutonde mu Uganda tulaga luddawa. Waliwo ekifaananyi ekizibu kati awo nze nkuteerawo oluyimba lwa Mayinja. Mayinja yayimba nti tusabe ekimu Katonda ano n'eggwanga lyaffe kuba ebintu byasoba. Kati ebintu ebyo byasoba bisookera ku mmwe bano abali wano. Ekibi simanyi maka gammwe gye gali gye mwazimba naye omu ku mmwe oba mwenna nyinza okusanga nga teri muti mu maka gammwe. Kyeyune ewange embeera mu kibira. Very good. Bibala byendya mbinoga waka. Yes. Kakati mwe mukiikirira kirasi gye mmanyi eyigganya emiti. Wange we nasenga emyaka egyasooka nga emiti gy'ebibala gikyali mito n'entali z'emisambya. Bantu bano oba basezi lwaki babeera mu nsiko mu kibira? Olidde naye nga nkimanyi bulungi nnyo bw'otunuulira abalirwana ani bwe ŋŋenda ntambula osanga kirasi yaffe abali wano be bayita abaasoma abalinako ku ssente abalina emirimu gibawa buli mwezi bo emiti si kikulu naye kye bayita pavers oba obuyinja bwe basimba mu mpya kati tategedde empya ye compound lujja oba olujja nga lumu. Kati mwe mwetegereze kati tutandikira eyo nti ffe tufaayo nga tonnaba kugenda ku bukulembeze. Twebuuze kyajja kitya twatandika tutya abantu okuba n'ebibanja oba puloti mu ntobazi? Twatandika ddi okubanga abantu naddala eyo bali w'enguudo ennene abantu bwebooza byeboozezza mu ngoye zaabwe ebyennyanja mu masepiki gaabwe bayiwa mu luguudo abantu we bayita abo be bafaayo. Kakati nze actually nga bw'oyogedde oli mutuufu ndi passionate ku bintu by'ebibira embeera y'obutonde nti bwe nali ebuyikwe twalwana olutalo nakwata bannange ne baga mujje tugende. Omu yali chairman naye nga waddipi abaddipi baali mikwano gyange nnyo ng'ate be bakola ebituufu gavumenti byandibadde ekola. Omu yali chairman w'essi. Kakati ne tulwanira ebibira by'essi esse yebadde ebibira eby'amaanyi yes ne tulwanira giso wange awo mulundi guli bayigalulume lwe bamuwangula luli akomewo luno kuteeka mudomo ku bibira. Yes. Kakande ono batuli mu UID eri gy'omanyi ye yagenda ku weekend neyebeerera yesi mu bibira bino. Yes. Nakimanya ekibira ekyo ng'enkuba bw'etonnya tetuuka wansi ekirira ku miti. Yes. So kaakati no ssebo amawulire genina kuba mbeera updated ku bintu by'ebuvuma bintu by'ebuyikwe bintu bye Paris and updated mbeera kye kigenda maaso babyegabanya ebibira ebyo eby'essi. Omu ku yali alwana ennyo yali akola mu kibira banga nti bamukijja ne wagakokeyo oli musiru wange eri kiggwe ogenda kufa bwavu. Olidde beegabanya ne batema
era bakyatema. Nali ennaku ezasembayo nga ndi ebuyikwe na kitegeeza nti oli agamba bali abeeri nti abatema amanda bave akyoli ngeno ekibira kyonna bakiyiwa ku ttaka. Yes, awo mabira uno gwe mulaba baali bamaze okunzigira neŋŋenda ennaku ezasembayo munda eyo mu kiseera ekyo nasanga gundi ekazi ndowooza zaali zisukka mu 2 nga baazisaawa eyo munda basimba bijanjaalo ne kasooli. Nali ntandikako okukirwanako ne biggwa kati simanyi bwe embeera n'ogenda ku headquarter. ayogedde ng'omusajja omukulu agambye ne biggwa ffe tuba tutegera bantwala walala nagenda Buyende bwe nava ebuyikwe. Naye ekintu ekikulu sooka otunuulira amafactory kakati ffe bannakyaggwe bw'oba okotte luno oluguudo ng'odda ejjinja factory zijjudde okwo naye n'amasundiro g'amafuta ge mwafuula ng'amaduuka ofuula otya gundi essundiro ly'amafuta kumukumu lino likulino kimanyi ani ng'amaduuka. Ebyo byonna bigwa gy'oli ggwe Kibazo bwamwagala ssente investor emirimu investor kagamba n'obwavu omanyi wabaawo obwavu n'obukopi. Kati obwavu bwe busisinkana n'obukopi kiri Lubega Mukaaku kyabadde ayogera nti values g'oyimiridde ku value system. Yes, oyimiridde ku ki nti newankubadde siina kyakulya nze ndi mukazi sijja kwetunda sijja kubeera malaaya. Ate omulala n'aga nti gwe leeta nze nsamula nti ojja kufa obwavu kale naga ndi nja kufa kale kanfe. Kagamba abasajja n'abakazi abakulu betuddira mu bigere olwaleero betusikira sigamba mu byabufuzi kugamba gye tuwangaalira eyo gye twakulira eyo betwayitanga musajja mukulu n'ayambala ekkanzu emu ne kooti emu lwakuba nti alina kyayimiriddeko. Naye kati olwaleero bwe nali eParis ebiri bye bagamba ebyakakungulu natandika campaign yakusimba miti era gyegiri emiti gyange naye nziraga mu masomero amagombolola ebitebe by'amagombolola n'amasinzizo ngamba wagundi omutemwa tiwaakiri bw'obeera ssomero simba emiti 10 bw'obeera eggombola simba emiti tusimba emiti 7 si byakwogera bw'oba onookyusa toyogera bwogezi wano bakuba engalo bwe batambula bakola byabwe nakwatanga emiti nti mumpiseko waliwo omukolo nti sooka ogule emiti 10 nga mulimu emiyembe mulimu ffene n'ovakedo weegiri nti ye kale nja kujja nga tugisimba era gyegiri. So kakati kyetwogera olwaleero twogera bwogezi mirundi egisinga n'ezo manifesto z'oyogerako kuteekamu kwegamba nti ani gwe ataliimu bakyeyune omanyi gwe sijja kutwalira ku levo y'emu ne Sam Lubega ne Kakande. Omanyi ne mukama wo bw'atyo bw'ayogera atuuka mu campaign n'abeera nga ye lead opposition candidate ndi bano banziba bano bakola bwe bati mwina obligation nga government. Nkugambye nti obligation esooka eri very basic. Buli lwokola oluguudo lwa asphalt bakusuubira okusimba emiti on the boundaries of the road era bw'oba compensating abantu bakusuubira nti gye wakompensatinze olekayo space gy'osimba emiti. Ndowooza nagirabyeko ng'ova ku kafu ng'ogenda oyingira ani oyo Hoima gundi Masindi ng'ogenda Masindi awo nalabyewo ko stretch ng'abaazikola baabikola naate bw'oyingira eri mu roads tebaagala kumanya kati gavumenti eri absenti ng'eyali ne Palisa ebitundu teweerabira ssebo nti ne gavumenti eno wegidde nga emivule gya kakungulu mu nguudo zonna ezeeyo Palisa kudda Mbaale kudda nali nsinga okumanya gyali awo Nabumali ng'oyambuka olusozi bwoti ng'oyita mu avenue abaalagira okugitema n'abatwala embaawo ezo no nze very good kansookereeyo mwami Kibazo bwe nava ebuvuma oba ku headquarters
nagenda Manaafa kati Manaafa oyita ku Lwennabumali awe gyemivule gyoyogerako nasanga bakamala gisaawa abasaawa be bane kuba ogambe waliwo gavumenti kati oluusi bwe twogera gavumenti y'e Kampala ne gavumenti ziri ezi waliwo gavumenti y'e Kampala ne gavumenti y'ekitundu gye bayita local government ye district abamu ku be bagamba abaasaawa emiti egyo baali bachairman LC5 emiti egyo gyatambulanga kumpi kutuuka Manaafa bagisaawa epalisa waliwo ekitundu bakiyita Kamuge gombolera kadde nnyo lirina ebyafaayo byalyo era kirabika Kakungulu yakolayo omulimu munene ekibangirizo kiri awo kijjudde mivule naye abantu ba bulijjo be basooka okulwanira emiti gyabwe ekitundu bakiyita Apopongo era nakyo kiri eyo Palisa naye ngodda eggogonyo kigenda ku nnyanja emivule giri awo ku masomero ya primary ne ya secondary abantu be bambagulizaako ne bagamba headmaster ayagala kutema miti ne musamoninga form 4 emiti ne gitakola ki ne batagitema naye kakati kyetugamba nti abantu ffe bennyini ffe gavumenti zaffe local government yegombolola eya district ffe tufaayo nga emiti gino gigenda kiri kyoyogeddeko UNRA ye gavumenti tuli Palisa baafuna enguudo 3 mu lumu Tirinyi Palisa 10 Palisa Kamonkoli ezo bazikola chorus oli gwoyogeddeko kakati dali nkyabanja era nze I think I'm unfortunate nga olwo bakyazimba naye ntambula emiti sigiraba ebaliwo enguudo police yes nti ntuuza n'olukiiko nalindoza nalina akatuuza enkiiko ezi ngamba gamba njagala kulaba miti nga mutandise ogisimba ne bakwolekeza Awakalamoja mu Lubega Mukaaku oba kati bwe mba mwanjula ngamba wa DP waddayo DP eriemu ya mau endagano nagirayo bakitadde si ya mau mwagwe mutwe mwono n'ebibina mwami Kibazo njagala bino ebintu ne mu mbeera zaffe bibaddewo ebbanga nze ndi muganda wa Kyeyune ne Kakande Kakande asalawo ku lulwe n'agenda n'afuna ekitambo n'amayemba agatali ga kika ffe wano mu Buganda ne Mbusoga n'abatulinaanye Kakande kasaabikola n'afuna n'ekitambo ne kukijja ewaffe taziikibwawo kubanga abantu bagamba bwe wanaaziikibwawo ekitambo kijja kugenda ku kika kyonna bino mbireeta in simplicity abantu babitegeere DP ya Ben semwogere nebira fena tugimanyi nebo gibuuza Kibazo nebo gibuuza omwami oba wa UPC oba waki bona bagimanyi buki bulungi gutula bandi kyampona president olieri ate ba member ba parliament ate bakuwakanya gutula obusezi bwa misana ekyo sikipya ekyayogera ko sikipya at least nali mu Kampala muno edanga ne Michael Kagwa yes actually Michael Kagwa yali era by the way siteranga mutima kubana bulizi nti yafa so I siteranga mutima that man was he was one of those people abankwata ko nga nkyali ku university so naye Michael Kagwa yagamba semwogerere sebo eyo okolayo ki arrangement yali ndala mukanda wange arrangement kwolwo tetwali mu bibiina nti politics wa bibiina bano bali eno kiri kyali kipoli ekyawamu fenna nga ate nga teeka fenna bana Uganda nga tulina kuba ba NRM obo kitegedde naye kati kujja ka Paul Milton Obote yagaana eri emitala gye yali yagaanira naye katuli mbibiina awulidde ampuliriza Lutindo ngenda kuvaako wali katono nnyo ndaba obudde bunzirukako ne njagala comment okuva ewa buli omu Minister of Education ne Ministry yayisize ebiragiro list negamba amasomero tegasaba sente z'obuzimbi tegasaba abazadde sente za foundation bodies tegasaba abazadde list ebadde empanvu
temulimu sente za buzimbi, sente za foundation bodies, sente za PTA, sente za school management committees, temusabaye ennyongereza ey'omusaala okwongerezaako bino amasomero bye gabadde gasonda ne gaga nti twagala kugula baasi nti tugenda kugula baasi tugenda kukola kutya nti ebyo byonna babiganye. School management committees, bursaries, okuyamba ku saako, admission fees. Kyeyune ngenda kutandika naawe nga RDC kubanga gugenda ku implementinga gwe instructions ewuzijja go and implement. Bino babiragira mu masomero g'obwannannyini, mu masomero ga gavumenti, mu masomero ga faith based schools ezitali za gavumenti, binakola kyentegeera mu gavumenti nti kasita muyise ekintu teeka oba enkola oba kiragiro kirina kuteekebwa mu nkola, kuteekesebwa ekyo kituufu, is that right? Mu nkola wabula era nkugambe ngomanyi kati wano mbabbirako experiences zange, maybe we ndifuna ekiseera ndibiteeka mu buwandiike, mbadde unfortunate kubanze nga bwe kiri bwe njagala bukolokolo. Ebyenjigiriza wano birina amateeka gaabyo n'ebiragiro ebimu biri establish okuviira ddala mu 1964. Naye wabaddewo ebintu by'okukola fanya. Profesa wange Byarugawa yakitanga fanya kola fanya business, nti okussa mu nkola kirala nekiri mu tteeka wali waliwo okugeza waliwo ndowooza lipooti nagiwulidde sinaba kugirondoola eraga nti amasomero 9 mu Kampala tegalina bisaanyizo. Genda okiteekese mu nkola oggale amasomero olabe. Genda ogaggale. Nze bwe nali nga tolina amasomero oggale gano kubanga agamu nalabye ebintu bye batalina nti talina foya awayita akagaali k'abaana abalina obulemu byebimu ku byebatalina. Mwami Kibazo waliwo ebiri basic byenanteekesa mu nkola Paris awo niteekesa mu nkola mu Paris. Tolina bizimbe, tolina kaabuyonjo, ebintu ebifaana bwe bityo. Abalala Fajil Monday yagezaako baziyitangani education standards. Yes, Deka Education Ministry yagamba nti tezisukka 2. Genda masomero gye mutwala abaana olabe. Zirimu 3 ndala zitegenda mu 4. Waliwo juzi nagenda eyo muteese eyo. Gundi zigenda mu kalina 4 egundi. Kyeyune wunzika. So bino kigenda lekera ansa njifunye Sam ebiragiro bizze. Ekisooka nti nze bwombuuza nti ekisooka sibikiririzaamu ebisinga obungi. Nze nina enzikiriza eyange bwe twakkiriza abantu okuinvestinga mu education nga business. Musajja n'akwata capital we n'agenda mu banka ne yeewoola obukadde bwe 10 n'ajja n'investinga agenderera kukola magoba business. Gwe obuvunaanyizibwa bwo nga gavumenti ku regulatinga nti abaana abasomeseza nga bwe bateekeddwa okubasomesa, abasuuziza nga bwe bateekeddwa okusula, abaliisiza nga bwe bateekeddwa okubaliisa. Tabbye bantu nti hands off, regulate. Then ekyokubiri kyokola nga gavumenti nze byenzikiririzaamu nti ku magoba ge yakoze muteekeko omusolo. Omusolo ogwo bw'ogukuŋŋaanya bakibaza abatasobola kuleeta wa Lubega Mukaaku obazimbire essomero wali. Si kukaka Mukaaku kukendeeza bisale n'abakibazo bajje. Because ekirala
bino ebisale by'amasomero birimu ki ebisinga obungi because abantu bakuba enduulu nabagamba tukayanira about 20 schools zezitukubye enduulu naye abantu basasulira swimming pool basasulira boarding houses ono zabadde ayogera nti abaana basula batya twagala abaana mu kasenge basulemu bana tikisubi abaana baffe yabanyigiriza leero nina omuzadde gwe mbadde naye abadde mu ssomero ly'abawala waneka abaana tebasula bulungi kati omukyala yabagambye katuzimbe ekisulo ekipya abaana basulenga bwe mukola ki bwe mwagala kakati mwagala kusasulira nsula mwagala kusasulira ndya abaana mwagala balye bulungi okusinga ewammweka naye gavumenti ebyo byonna egamba essomero tozisaba ate abazadde bye baagala very briefly okusookera ddala ebiragiro birabi ye contradiction mu contradiction gavumenti ya wano bwotwala primary per capita investment ku buli mutwe mu bantu bannayuganda less than $3 zogere mu Uganda gwe mutwalo gwa siringi wansi wa $3 gwe mutwalo gwa sente per capita investment e Rwanda era abantu kati badde baddusa abaana babone batwala ino $27 per capita kati zo zino ziri 3 Kenya around the same thing ensi endala eziddako waliwo n'endala zino nga Malaysia nawa zo ziri $1.5 ye mwana agenda okuvuganya contradiction gavumenti egamba nti oyo per capita mumubala bubi nti ye eyo capitation we gwawa abeera omusomesa yamusasudde ebizimba abeera yabizimbye biri ku ttaka lye nti ezino za nyongereza abasomesa bava mu ga gavumenti nibagenda basomesa mu ga private ate mu gavumenti tebagala kuvaayo munzi basigaza busigaza gamba nti osigala ku payroll naye ekintu ekisinga obukulu abantu ne results bazifunye ebigezo bwe byafulumye n'emyaka gino baga nti private schools are performing better than kamuko kake mana ono ye munamateeka atubuulire nti waliyo amateeka oba policies zebaga nti teziri operable, they are inoperable and they are unimplementable. Ono munamateeka akimanyi era buli woleeta oli akyogere buli woleeta ekiteeka nga oli circumstances ali mu njala oleese ensigo mbw asimbe ye njala agenda gifumba bufumbi Kakande esooka eyaleese ebiragiro bye yabadde ayogera mu bwogezi olw'ensonga nono yawana ebirala luli yagaa temwongeza fiizi temugezane muzikwatako temugezane mukola one ebiragiro ebyo bwebimenya tewali sanctions wangi tewali sanctions nga bonoga nti obbi bagenda kukwata bakuteeke ku mpingo bakutwale bakuvunaane tukujja ku license tunyumyamu bunyumya ekyokubiri kiri kiwayogedde kasita gavumenti yafuula sector education market capitalism nayingiramu gwe capitalism omutegeera capitalism nayingiramu omuntu kasita ayingira omucapitalist wayingira yaye anoonya ku maximizing profit ate nga gweyagala ebere service you are at par you are not at par anti kati gwe obuvunaanyizibwa bwo gwe zimbaga gwe anti wuliriza ne gavumenti yennyini ku ssente zeteeka mu ssomero one school like this ekyo kyeyogedde tesobola kituukiriza ampuliriza Olutindo